Museveni yakyawa ebintu bibiri mu butonde bwe ng'omuntu bya butonde. Yakyawa omuganda n'akyawa omusiraamu. Teri yali agobye Mpuuga mu Nuupu. Tewali yali agobye Mpuuga mu Nuupu. Wabula ow'ekitiibwa Mpuuga bamuwumuza mu bifo ebyo bye baali bamukwasizza obuvunaanyizibwa. Siwulirangako statement egamba nti tumugobye mu kibiina. Mu kibiina. That's another version. Ekyokubiri ebigambo bya Honorable NAMBOOZE alabika yabiwadde mu mwoyo gw'obwa Sseruganda nga ye alowooza nti ensonga twalina ozikwata mu ngeri enki endala. Naye kinajjukirwa nti Honorable NAMBOOZE yavaayo n'agamba yali mu meeting eyalimu Honorable Mpuuga naye n'abakulembeze ku nsonga eyayimirizisa Honorable Mpuuga. Abedi oyo nze namubuukirawo dda. Kagabo nze nali simumanyi mu politics we Uganda. Nange nali simumanyi. Munamulaba ku Nuupu. Era kyova olaba nsaba this time round ensunsula ya kaadi ebeere enki ebere nkambwe nnyo. Tebere nkambwe nnyo. Nkambwe nnyo natandise dde okulaba abeesukulu beesa. Era ngenda kufuna obudde njogereko ne President Kyagulanyi ne Secretary General n'abalala okukuuma ekintu kyaffe nga kya kitiibwa kya mazima. Kati we nawulidde ate statement eno ya Honorable NAMBOOZE kati nenjiweeyinga n'eriwa ne ngamba which is ki tuyinamu bannaffe kati nga Abedi all along nze simukkirizanga. Yasweyalinga affidavit mujjukira mu 2001 nga tuli mu kooti Dr. Besigye awangudde akalulu tulwana okufuna obuwanguzi bwaffe n'asweyalinga affidavit mu kooti ng'agamba nti Mwami Museveni yakola ki yawangula akalulu. Kati ate oyo bw'aba yeeyita opposition ekyo kiba kikomera ekitulemesa okutuuka ku kinyusi ky'NRM. Kati gwe weebuuze Kyagulanyi ajja atuula mu mutto ogwo we baakubira Yasiini abuuza aba Edi Mutwe Yasiini aliwa tugende bamugamba agenze ku dduuka waliggula mazzi asitukawo omulundi gumu agenda. Yasiini ajja atuula ba Edi bagende bayitaani Bobi Wine. Kumba oli gwe baalagidde oba yali tamanyi Kyagulanyi oba ki ye baamugamba omuntu atuula mu mutto ogwo babukubi. Era Yasiini yali akatuulawo bw'ati ne bagamukuba. Wennyini President Kyagulanyi we yakola ki? We yali. Omanyi bwe yawona eruuka. Franka Mwebaza yali azze kutta Kyagulanyi. Kale tukwaniriza nnyo gwe wenna tulaba ku Emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba. Tukkiriza nti no bitambula bulungi nnyo side eyo naffe eno tuli bulungi tetulina tabbu yonna. Tukwebaza bwebaza. Ndi wano ne Haji Makolo Kavuma twasemba okubeera wano wiiki eri yayita twali twogera ku nsonga za Hajati ne Haji Hajati Zuula ne Haji Weso abantu bonna feedback twaziraba abasiimamu balinyume balidde ddala nabona bonna abawo obubaka side awo nga musima Haji olw'okuvaayo Haji Makolo Kavuma olw'okuvaayo okubaako naye eddobozi lyagattako ku nsonga ezo nga bwe zaatambula. Onakulo gye yabadde kooti njagala okwebaza mwenna ababaddeyo kubanga maasobodde okubanga mugoberera ensonga naye nga abantu abamu Haji Makolo abantu abamu badde balowooza nti Haji agenda kuyimira mu kaguli yeewozeeko ate bagire be bati bamuwe bail naye kyabadde olunaku olwajja kwabadde kumusomera misango yes nti kumubulya misango gye bamubuuza ogikkiriza oba nedda agambe nti ye oba nedda so kyekyabaddeyo naye nga vibe yabadde waggulu nnyo Hajati baddusiza mudduse mu mmotoka n'abantu batabuse. Haji Makolo Kavuma nsanyusa okulaba ssebo. Ssebo nange neeyanziza okunkyaza ku mukutu gwaffe guno ogwa Yugi okumpa omukisa n'omulundi omulala ndeeka ensonga ze njogerako nga bwe nziraba. Sinze mugezi asembayo ate sinze mutuukirivu asembayo naye I give my opinion nga naawe ali eyo bw'olina opinion yo ku nsonga ez'enjawulo. So that's how we move. Ensi neekola ki? Neetambula. Kooti wagirabye jjo wagirengedde oba wabaddeyo? Kooti nabaddeyo nti nze enkola yange abantu tebannagitegeera. Nze awali ekintu eky'abantu abangi sibeera mu mawulire. Oyinza n'obutantegeera nteekako gagoozi masiki byange nenzija nempuliriza kuba mbaako ne research wange gwenkola mu bantu. So nabaddewo njagala okwebaza abantu bonna abazze okuyimirira ne Haji
okuyimirirawo okulaba nga amazima gavaayo bwe kibanga ekituufu Haji yazza omusango amateeka gakole ki naye kyetuwakanya munyigira mabega bitooliro nga taleeteddwa mu maki mateeka. Ekyokubiri neebaza balooya baffe abakulembeddwa Council Honorable Muhammad Nsereko ababadde ku sayidi ya Haji olw'okuvaayo ne bayimirira ku Haji nanke nnyini nafunye amasimu okuva mu balooya ab'amaanyi nga baagala kwegatta ku ttiimu ya Honorable Nsereko bawolereze Haji. Naye message gye nalabye ku kooti enkulu eraga nti abasajja kiri kye nagamba bangi bali eyo batudde naye batuyidde n'ebizibu bibanyigirawa waka. Now they are expressing their hunger ku kiki kye bakola ki kye bawulira kati ekirala ekyansanyudde taata wa Nisha yatuuse leeti nga kooti eyabuse. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye yagambye mbadde nziza okuwa ku muganda wange Salaamu Haji Ali n'okumusaasira olw'okunyigirizibwa kwayitamu omukyalo oyo. Taata w'omwana nga yayogera ebigambo yayogedde yazze ku kooti yasanze kooti eyabuse n'agamba jaamu ankutte na biki naye mbadde nzize kubuuza ku Haji n'omugumya nti ajja bivuunuka. So ekyo kyatulaze nti waliwo ekigenda mu maaso ate nga tulina n'amawulire amalala ge twafunye naye olw'okuba ezo ingredients gundi merits za musango tetujja zigendamu engeri gye zigwayingidde mu kooti kuba Haji ati kati njagala akimanye buli watambulira bamutambulirako amaaso gamutambulirako okumanya byayogera bituufu bya bulimba naye according to what I have in my sources Haji ati wenyweze kyewakola basudde yayimba oluyimba n'agamba toyinza okukola ekintu ng'ogendera okulumya gundi n'owunzika ng'oyambye muyambye kino kiyinza okuyamba abasajja bangi naye olw'okuba omusango nga Honorable Nsereko munnamateeka bwe yagambye tuguleke kooti ekole ogwayo naye ffe tuwandowooza zaffe nga tetuyingidde mu musango kuba kati gwayingidde luli tubadde tuyina bye tuwa nga guli ku poliisi naye kati guli mu kooti that's another step wasemba mpozi n'okukunga abantu ng'ennaku z'omwezi 4 ku Mande ffenna tweyiwe ku high court omwezi ogujja ogw'11 ogutandika enkya okutandika ku Mande tweyiwe ku kooti ssaawa 3 abalamuzi bwe bawadde okulaba nga bawulira okusaba kwa bbeero ya Haji ku kooti yemwe yebwe bajja high court okulaba nti afuna bbeero mu nsonga eyo kuba twa processinze omusajja aludde nnyo mu kkomera yamala ennaku 10 ekajjansi 5 nateete weeks 2 mu ekigo ate nga nafunye information nga Haji omukyalo nagenda okuvayo kujja mu mawulire ng'olwedde Haji yali mu kkomera byagenda okuvaayo byavaayo mu nnaku zaalinga 3 ezisembayo mu 10 kati ng'ekibuuzo nti ate kyekyali kimuleta mu mawulire ng'olwedde Haji ali mu mateeka byonna tebigatta naye katuleke kooti zikole ogwazo n'abannamateeka bakole ogwawe kale ensonga zeezo Haji Makolo Kavuma banna DP block nga nupu etandiseewo bajja ne beegatta ku nupu era bangi bwe bajja abantu balina essuubi nga bagamba nti oba oli abantu kebegase ku Robert Kyagulanyi Ssentamu alina amasannyalaze avuddeyo bannayuganda gwe bataddemu obwesigu kulaba nga eggwanga lino likyuka nti bano aba DP block gye baava ne bamwegatta kuba balaba nti ekintu kiba kiwedde buggwi sayidi awo naye gye bigenze bitambula nga banna DP block abamu ku abo bamaze okuba nga ate beeyawula ku kibiina ekya nupu nga boogera bingi nga ne nupu naye yogera bingi naye eri abo abasigalayo abantu abamu amaloboozi gajja gagagamba nti nno nti banna DP block
nga bonna bwe baaliyo abaava mu nuupu n'abakyasigaddeyo nga bagamba nti nno bonna teri bannayuganda tebanza babeeramu na ssuubi olw'ensonga nti waliwo kye bayita okulokoka baga nti onalokosa olw'ebibi bye naye nti bonna bateeka okuba nga tebannaba kulokoka. Omu ku abo gwe bagamba ye mukyala Betty Nambooze bwe yabadde ku mukutu gwe alina studio ye ewaka eyo emukono abeeramu nakubaganya ebirowoozo eby'enjawulo n'abantu ab'enjawulo olumu abeeramu yekka naye alina byayogedde awo ng'awa endowooza ye ku nsonga za mwami Mpuuga byonna bino ebyabeerawo bwe wabonze emirundi mingi nga muwulira ayogera naye nga takkiziganya na Mpuuga ebiseera bingi naye ate oluvannyuma alina statement gye yakoze mbadde nsaba omulungi atulaba osooka owuliriza statement eno bw'omaliza okugiwuliriza then tujja tutandikira awo ne Haji Makolo Kavuma. Embeera eyaleetebwawo enkaayana eza Oweekitiibwa Mpuuga yali tewa mukisa abantu balala kujja kutwegattako kubanga twali tuli mu mbeera amanyi omugenyi akyala waladde omuganda bw'agamba omugenyi akyala wakolaki waladde. Sigenda kugenda nnyo wala okugoba Mpuuga mu kibiina Nambooze akugamba twakola nsobi kino kye kitegeeza ino message kyetegeeza segedde era akulaga nti abantu bangi nnyo abaali twegasseeko kyabalobera okutwegattako lwaki mbukubanga twali tugoba omubbi era akuyise kukyala mu NUP tetwagala mu bagenyi bakagabo babashiri twagala bantu balwanyisa babbi tetwagala mu babbi yensonga lwaki Mpuuga twalaba nga talina mu kifo kyali kigulirawo emiryango eri abo bonna nga balina ebigendererwa byakuyamba ggwanga lyabwe kyali kimala obbalaga nti eno ye watuufu kubanga n'omubbi tebamukkiriza mu bbo era kyali kimala okusibirayo ababbi bonna okukitegeera nti eno tebalinayo kifo kati omuntu yenna atatwegattako eyagaana otwegattako yali mubbi ng'alaba tuyinza omuyisa nga Mpuuga. Tugende mu maaso. Omugenyi agenda wali mirembe mu maka nga beekuba kati ng'ewa Haji ono Haji Ali Kwizera yani Haji Ali Mizwera kizibu nnyo omuntu oga nti gy'agenda kati okukyala kubanga eriyo oluki oluyombo teri yasobolaga nti nvudde mu kyalo ngenda wabaaba Mizwera kukyala kubanga eriyo oluki oluyombo kati muganda wa Mizwera eyalize Kampala n'agamba bane nga bwengenze Kampala kangende nsule wa muganda wange Mizwera agamba wayi kangende nepangisize mu Kisenyi ewa Mizwera eriyo oluki oluyombo amakate gateredde. Nambooze kyagezaako okugamba nti bano Besigye balukwago abaasalawo okugulawo ebibiina ebirala oba ebipya mbu baakola kirungi nnyo kubanga eno waaliyo oluyombo nga tebasobola kwegatta eno kubanga waaliyo oluki oba ompuliriza. Nambooze ogezaako kulaga nti Besigye baakola kirungi era kye baakola kiyamba eggwanga lyabwe okukyuka. Tugoba bubbi ababbi be tugoba tebalina sayidi nti tubasanga sayidi eri ababbi basobola okubeera eno muffe n'eri ffe tukola gwa kugoba babbi. Omuntu yenna ng'ekigendererwa kye kyakugoba mubbi abaafunye bakomuledi abatuufu balina okubeera nabo mu kugoba obubbi naye gwe bw'ogamba nti eyo bagoba omubbi eyo tewateredde bagoba omubbi katugende tukole ekyaffe ogezaako okulaga nti bakola kituufu nnyo. Nambooze ebigambo by'oyogera tolaba nti weeyita sipiina boyi tetuli basiru this generation tetubangako bafala. Tugende mu maaso. Ekimu nti n'okusika omugwa kuno okubaddewo ne vice president wa Buganda n'ebigambo bingi ebibaddewo akaseera ako NUP egenda kasasulira omuwendo munene nti abantu owulidde Nambooze DP block eyo teyiyo yavaayo mulamu. Kale byebyo statement ya mukyala Betty Nambooze giyakoze bwekyo bwefaanana. Haji Makolo Kavuma ebigambo bya Betty Nambooze wabiwulidde gwe nga agoberera nga yayanira enkyukakyuka era agoberera bannabyabufuzi abadde nabibbanga eddene mu bibiina byonna ng'obagoberera. Ddoboozi kiri oyinza okugatta ku nsonga ya mukyala Betty Nambooze obiraba otya ebigambo bye? First of all, I respect
ebigambo bye yayogedde ng'omuntu kuba ndowooza ye yawadde opinion ye nga nange era bwe ngenda okuwa enki eyange ebigambo nabiwulidde era obyotaddeko ndowooza ne babiwulira njagala gamba Honorable Betty NAMBOOZE nti emabegako emyezi ng'ebiri esatu emabega yavaayo n'awagira ekyokuyimiriza Honorable Mathias Mpuuga wadde nze nayina ango gye ndowooza ensonga gye baali kuttemu ensonga za Honorable Mpuuga n'ekibiina ze kyagikwatamu olw'okuba siri mu top leadership ya kibiina I obeyed n'ekibiina kye kyakola kyekyasalawo ekyokubiri kino njagala tukiteeke kiriya teri yali agobye Mpuuga mu Nuupu tewali yali agobye Mpuuga mu Nuupu wabula owekitiibwa Mpuuga bamuwumuza mu bifo ebyo bye baali bamukwasizza obuvunaanyizibwa wano ekya leader of opposition n'ekya commissioner ekya commissioner n'ayita mu mateeka ga parliament speaker n'akola ki n'agamba tebamukoze eki Nuupu neddamu nerangirira commissioner zaake era bamuwumuza ne kukya omumyuka wa president mu Buganda naye nga siwulirangako statement egamba nti tumugobye mu kibiina that's another version ekyokubiri ebigambo bya Honorable NAMBOOZE alabika yabiwadde mu mwoyo gw'obwa Sseruganda nga ye alowooza nti ensonga twalina ozikwata mu ngeri enki endala naye kinajjukirwa nti Honorable NAMBOOZE yavaayo n'agamba yali mu meeting eyalimu Honorable Mpuuga naye n'abakulembeze ku nsonga eyayimirizisa Honorable Mpuuga ne babaako resolution zebaakola kati ye n'agamba nti Honorable Mpuuga teyazigoberera ye bwe yakola bwe yagamba ekyalina okuddirira kyekiriwa kyekyo kuba Honorable NAMBOOZE yagamba tinayingira mu meeting nga manyi Honorable Mpuuga agenda gamba sente tetwazikola tetwazirya naye bwe yagamba nti twazifuna naye tezinajja ku akaunti yange nasanyuka nnyo eyo yali statement ya NAMBOOZE zabasuubizibwa zateekebwa mu kyapa okubanga zibaweebwa naye bali tabana kuzifuna n'agamba NAMBOOZE nasanyuka nnyo neŋŋamba ekibadde kitutta ki sente tonnazifuna zikole ki zireke n'agamba naye oluvannyuma nawulira nti Honorable Mpuuga sente yazikola ki yazifuna n'embeera disappointed bwe yakola ki bwe yayogera mu bigambo bye oba okitegeera kati bw'avaayo ne kino simanyi akiwuliriza bw'akompeyalinga statement semmeka ebbiri ekyo tukirekera baki balabi n'abawuliriza bakompeyalinga statement eri n'eriwa neno ejiyakawa nze navaayo direct neŋŋamba nti ensonga ya Honorable Mpuuga twalina engeri gye tuyinza ogihandolinga mu kiki kisajja kikulu for the sake of our party n'abakulembeze ne bavaayo ne bagamba ffe twakiraba tutya bwe tuti I followed what the leadership did kyekyakola ki kyekyasalawo era nenkireka awo bwentyo mu bbanga I mean nga bwe kyakola ki nga bwe kyagenda era saayagala nnyo kikomentingako olw'ensonga eriwa ezo ez'abakulembeze kuba nti top leadership took a decision which I cannot debate on so kati we nawulidde ate statement eno ya Honorable NAMBOOZE kati nenjiweeyinga n'eriwa neŋŋamba which is ki awo nkikomeza waliwo lwe nalaba mukyala Betty NAMBOOZE ndowooza ziringa wiiki emu-bbiri emabega nga era yakola statement n'agamba nti mpulira bano ba Mpuuga bagamba nti nno nti Betty NAMBOOZE simanya ali eyo naye kadi ye musumbu agala kufuna kadi byonna byayogera byatwogerako na biki byonna agala kufuna kadi ye musumbuwa Betty NAMBOOZE nakola statement egamba nti nno nti n'empoga naye kimusumbuwa kuba nti bamukwatira mu kituli Robert Kyagulanyi Ssentamu yamukwatira mu kituli nga abba omunyago agati omunyago gwe gumusumbuwa so nga Abyogedde ebigambo kati bw'owulira statement yakoleddwa kwegamba era nga bw'okyogedde wali nti bw'obibalansinga oba oli osobola okulaba nti mukyala NAMBOOZE oba oli awo yafunyemu bate endowooza endala
okubanga asulirawo bannettawero kwenvudde kubuuza kiri ekibuuzo nti ddala bannayuganda bagamba nti abamu bagamba nti amaloboozi agamu gagamba nti DP block bonna abayingira mu NUP waliba nga tewaliyo n'omu alina mutima gwa NUP 100%. Kyoba omanya mu nsi muno abantu ffenna tulina interest ezaffe ez'obuntu abamu ebiseera ebisinga ze batera okukulembeza ezaabwe ez'obuntu. I cannot say nti 100 ku 100 abajja mu NUP kuba nange najja buzi mu NUP. I was in FDC naye nze bwe nali nzija abantu bangi balowooza n'okulowooza nti njagala kufuna tiketi ya NUP. Nze I can win any post we nali nga siinaaki naye nze olubereberye nagaana ebyobufuzi by'okwesimbawo let me stay political analyst nga nkubaganya birowoozo ku byabufuzi kuba nina ebyokuyiga bingi nti abantu abakwata obuyinza buno ba Museveni abasinga ku bo tebaamala kwesimbawo. Yali omu Museveni yeyekola ki ate nga yali anoonya manduso egamba nti banzibye mu kalulu naye abalala bonna balwana kununula ki gwanga. Kati nange bwentyo bwenkola ki nti abantu abasinga beeyagaliza ebifo. Kyova olaba ndi musanyufu njagala nnyo National Unity Platform ekibiina kyaffe kinyweze natti ku nsonga y'ebisanja ku elective posts zonna kijja tuyamba abantu baleme kubeera mu bifo nga bagenda ye awendowooza ze lwakwagala kulemera mu kifo. Kati okiwulidde kye boogedde ono agamba NAMBOOZE ayogera lwa tiketi NAMBOOZE agamba ono ayogera lwakuba bamujja mu kiruwa bamukwata n'omunyago. Kati bo lulinga olutalo olufuuse personal and I don't want to go in personal issues. Tukirekera baki abagoberezi. Naye on my point NUP ebimu ku bifudde Kyagulanyi ow'enjawulo ali unpredictable. Toyinza mu predictinga tyagenda kukola kino gwe kyolowooza nti kinene akina kufiya n'akissa wansi ate kyolowooza nti kitono akisitula ne kiba kinene. Punishment zino eziweebwa abakulembeze nti gwe wuumula wano kolooti nga bakwekengedde mu nsonga emu oba endala zibadde teziriiwo mu bibiina mu NUP mwe zaakoze eki. That's why you see debate yakola ki. Yali y'amaanyi nnyo on political scene. Tezimanyiddwa zibadde tezikola ki era ebintu bingi mu NUP eyo bikyakolwa abantu bajja byewuunya. Kyagulanyi ajja kukola ebintu bingi abantu babyewuunye. Kyagulanyi ekimu ku bimufudde ow'amaanyi nti tomupredictinga. Akola ekintu nga tokikola ki nga tokisuubira era asumbuye nnyo mwami Museveni. Nina okukkaanya n'ebigambo ebimu ebyayogeddwa nti tuyinamu bannaffe kati nga Abedi all along nze simukkirizanga. Yasweyalinga affidavit mujjukira mu 2001 nga tuli mu kooti Dr. Besigye awangudde akalulu tulwana okufuna obuwanguzi bwaffe n'asweyalinga affidavit mu kooti ng'agamba nti mwami Museveni yakola ki yawangula akalulu. Kati ate oyo bw'aba yeeyita opposition ekyo kiba kikomera ekitulemesa okutuuka ku kinyusi ky'NRM. Baba bataddewo ekikomera nga Museveni yeeteerawo ekikomera ekyaba opposition abamu obutatuuka ku NRM eri konko. Kati kyegambye nti ebintu Kyagulanyi byakola bisumbuwa abantu akubye ekikomera ekyo kati akuba direct Museveni NRM. Luli twabanga n'ekikomera ekyo nga kitulemesa okutuukawa ku Museveni ekirimu ba Abedi abo Mamoduro Kagabo nga mubayita bammwe bakazi bwe Bashir. Kati Kyagulanyi agenda akikuba. Kati ekyo ekikomera ky'abakazi bwakikubye kyonna kiri kuki kati tulumbye wali yekasa afuna obujulizi n'amaye kati bwala bikolera ngajja nga kuteeka mu bantu. Bino si byaba Magwaya nti ojja kusambisa abiri weeteebe yakukola ki akuleke. Kati ate bw'okkiriza ebibonerezo oyinza okusurvivinga. Bw'okkiriza ebibonerezo oyinza okusurvivinga kubanga yaba akikuwadde bwe kiggwako alina obusobozi obukuteeka awalala. Naye kasita onyiiga no feeling guilty. That's another version. Oba owedde
and Ugandans have their problems on hearts, on their hearts. Ebibagaza okununula eche eggwanga lyabwe ggwanga kati gwe tunuliramu omuvubuka oyo Kazibwe Bashir. Yes. Nzai for one Kazibwe ng'akimanya ali eyo. Effort yange gye namuteekamu okulaba nti awangula ekifo ekyo nga njagala nnyo ebigambo bye yayogeranga ayingire wali mu parliament. Yes. Tubeere ne Zaake ne Kazibwe Bashir nga bonna gye bali mu parliament awo. Tubeere nti tuyinawo Zaake Kazibwe Bashir nga bawulaba bakawalya okitegeera all along walabya abavubuka bano bakayemba solo ku nsonga zino ez'emmwanyi. Yes. Ekyo kye twali twagala NAMBOOZE ez'abavubuka abo abagamba nti tetukyaddamu kufuluma parliament engumi etokotere muliwa muli munda oba parliament eresolving bwe ekole ki eresolving bwe eyiike naye Kazibwe Bashir kati nawulidde mbu awagira n'ekiteeso mbwe emmwanyi zikole ki yakiwagidde amawulire nagafunye. Ebintu bya Nuupu ate nakugamba ebintu bya Kyagulanyi mbigende mpola birimu obwakatonda. Nina ka story katono nnyo banka bawe Museveni yakoogera juzi nga ali ku birthday y'ekiwuumu. Nendabira ddala nga ka story akukalireetinga n'ebintu bya Kyagulanyi. Yagamba Museveni nti ebintu byaffe byalimu ekiseera bwe byatuuka nga bya bwakatonda. Yagamba baali bagenda ebusoga eyo ne bayita ebuyukwe nga bali kukuba ekidde ebusoga nga yavuga emmotoka nga Museveni yavuga nga alimu ne banne bana kati atuuka mu maaso ekimotoka ekyali kibakulembedde kiroole kifa ekibakulembedde mu maaso bakivaako emaki of course yalina okuyimiriramu alinde ekiroole kiri ayitewo akole ki kati ate mu kaseera ke kamuloole y'amagye n'eveeri ng'edde eno gye bakola ki kati ng'alina ogirinda eyitewo awe taakole ki agende loole bwe yajja yabasibira ku mulyango kuno yaba amagye agaamini gaali gobote gaali gaamini bwe yakinyumya ne bamubuuza mmwe baani mulagawa ne babagamba nti ffe gundi ne gundi tweyongera driver loole nassaamu giya akole ki asimbule munne yali mu maaso wano amukulira mu byamagye yali mu maaso omulala n'amugamba nedda yimirira abana abantu bayinza okubasiba ki si batuufu oli najja mu maaso wano awali Museveni kati omu ku baali ne Museveni ku loole kwaliko emabega abajasimbunga 6 kyavaava oyo ali mu mmotoka ya Museveni ku mukono ogwa passenger ow'omu maaso n'avaamu najja mu maaso bwe yalaba ono ng'ayimiridde wano awali Museveni n'amukubirawo essasi oyo n'agwa n'afa kakati Museveni agamba neebuuza abaali ku loole nga bavuddeko ba stages ebbali lwaki tebakuba musajja ono masasi nange ne bankola ki naye ne bamukuba naye bawo baafuna kutya bwe yagamba n'abaali mu mmotoka yaffe emabega abalala ababiri abalina pisto ne bavaamu omu n'akuba duleeva yali avuga loole eri ey'abali kati bali ne bagwa wansi kakati bwe bagwa wansi omu n'ayingira loole eno n'agiseetula nekkirira bano ne bayingira eyabwe ne bakola ki kati Museveni agamba neebuuza lwaki bali tebaatukuba masasi ng'ate ddala olaba kikwekola ki yes kubanga bali bangi nga bo be batono ne bakola ebyo n'okkuba yasooka owookubiri ng'eringa firimu kati n'ebintu bya Kyagulanyi mu byegendereze omanye engeri gye yawona okufiira Arua byotuukirira Dr. Besigye tampanga lukusa kyogera kuba ye yalina information era n'amukubira ali kunyumiza ebwe kyali yamukubira nga tabana bakuta driver we n'amugamba vaawo oli totuula mu mmotoka eyo akuba essimu tamufuna zonna tezikola ki teziriiko nayagala mugamba vaawo okola ki wooli abuuza nkoze ntya alemesebwa dokita ye dokita afuluma Arua n'ategedde nti waliwo odezizza ezaki olwo amaze okubola essimu kwamufunira kati gwe weebuuze Kyagulanyi ajja atuula mu mutto ogwo we baakubira Yasiini abuuza aba Edi Mutwe Yasiini aliwa tugende bamugamba agenze ku dduuka waliggula mazzi asitukawo omulundi gumu agenda Yasiini ajja atuula ba Edi bagende bayitaani
Bobi Wine kumba oli gwe balagidde oba yali tamanyi Kyagulanyi oba ki ye bamugamba omuntu atuula mu mutto ogwo babukubi era Yasini yali akatuulawo bwati ne bagamukuba wennyini president Kyagulanyi we yakola ki we yali omanyi bwe yawona eruuka Franka Mwebaza yali azze kutta Kyagulanyi directly naye olw'okuba Katonda akola ebintu bingi byazaabuuka emirundi gye yakabuuka obutwa aboogera naye personal bagikola ki bagimanyi so ebintu bya Kyagulanyi mbabuulira mu bigende empola gwe manya ategeera ati ebifa mu parliament awo genda ogira oti ng'ekintu akitegedde nga bwe kikola ki nga bwe kiri so mumwegendereze aliko ebintu by'obwakatonda Katonda alina ekintu Seeka kiti yatugamba omutonzi waffe yakola ki yasalawo mumwegendereze kikomezaawo ekibuuzo era kikyaliwo wadde otwadde kya Bedi Bwanika kuba naye Bedi Bwanika siwa teyali nnyo teyali wa DP ekibuuzo kikyaliwo banna DP broker abaasigala mu NUP bonokkiriza nti n'omutima gwe balina gwa nuupu Sinza kukkiriza sinza gaana kuba siri mu mitima kusinza kubikolwa naye ebikolwa by'abamu kuba Kyagulanyi yagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe wa kaadi let me say that abamu baliwo lwaki lwa kaadi nze mbakuba mu ttooki nti nendaba abalowooza nti be bageze nnyo omanyi tubadde n'emabega ne politics abaddewo nga ffe batuyita abo baana baffe abo bamakolo nga bamanyi tetumanyi tetukola ki naye according to what I see bonna si kikumi ku kinnaakyo nti bali ku Kyagulanyi lwakwagala abamu baliwo olwa posts zaabwe era nga tuli balaba nga posts zaabwe ezo zivuddewo balitandika okwesala okujja ku kitebe okwogera bino naye let's give it time kijja kulabika si bonna lwakuba nti Mpuuga I mean Abedi oyo nze namubuukirawo dda Kagabo nze nali simumanyi mu politics we Uganda nange nali simumanyi munamulaba ku nuupu era kyova olaba nsaba this time round ensunsula ya kaadi ebeere nki ebeere nkambwe nnyo nkambwe nnyo natandise dde okulaba abesikulu beesa era ngenda kufuna obudde njogereko ne president Kyagulanyi ne secretary general n'abalala okukuuma ekintu kyaffe nga kya kitiibwa kya mazima ensunsula ya kaadi ku luno ebenki ebeyanjawulo bwe ndowooza bweyina okukolebwa akasunsula embooka evuge abo banjagala posts embooka ekole ki evuge nina bendabamu nange benkuba ttooki nina ne benalabye abatandise okuleeta olugagali nga baagala kaadi naye nga tubakubamu ttooki tuti nga tebategerekeka bulungi tujja gibakubamu ng'ekiseera kituuse waliwo omu ku bakulembeze nga bwolaba ttiimu yonna ebeera Mpuuga emabega okuli banna DP broker abamu okuli mulimu ne bannabyabufuzi abamu abatembeete ennyo omukulu mwami Mpuuga omu ku bo sijja kumwogera linnya yandaga ekifaananyi twali tulina bwe tuli nandaga ekifaananyi saluwonzi ka twalinde bannange basatu natulaga ekifaananyi n'agamba Mpuuga tumuleeta nga post eriko for president 2026 post bazifulumye Mpuuga asobola okubako ne kyakolawo mu kalulu wano mu 2026 Mpuuga alina obuyigirize Mpuuga aludde mu byobufuzi asobola okukola ki naye amaanyi agalina amaanyi essaawa eno nkubuulira mazima nasikwekweka Mpuuga is my personal friend as a friend tewaba yeesimba ku Kyagulanyi atajja kusobola abantu bajja kukyawa ate obulamu bwo bwonna tewaba omuntu eyeŋŋanga Kyagulanyi amaanyi gali mu Kyagulanyi era bannayuganda gwe batrustinga kati gwe batunuulidde ye munyenyeso yaabwe gwe wenna amwesimbako era kino nkyogera ndi ku kamera Mpuuga is my personal friend oyina obuyigirize omanyikiddwa oli w'amaanyi n'ebirala naye teweetantala okwesimba kuba president tebakubuzaabuza ensi eri ku kyawa n'ebirala kale emmwanyi ekute wansi ne waggulu mbadde nsaba tusooka tulize mu katambi kano bwe tumala okukawulirizaamu
tongerezo. There is no license. I heard that this Katikiro was telling lies about that. But I sent a message to somebody that he should stop that nonsense. Tewaliwo license ku balimi b'emmwanyi era president yawulidde nti Katikiro wa Buganda yabadde ayogera ku kintu ekyo naye abadde alimba nti Katikiro wa Buganda yabadde alimba nti no waliwo license ey'abalimi b'emmwanyi naye yaweereza obubaka nti ekintu ekyo tekiriiyo. Alekerawo. There is no licensing. What's happening is registering. Registering is not licensing. Tewaliwo license ya mmwanyi wabula ekiriwo kuwandiisa bantu abo abeenyigidde mu kulima emmwanyi. Eddoboozi lyeryo nga bw'owulidde lyabadde ligenda wa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga era nga tukimanyi bulungi nnyo nti ye musajja avuddeyo okulaba nga Buganda eddamu okulima emmwanyi nga bwe gwabeeranga eddera Abaganda oba abantu abali mu Buganda ekintu bakikoze bulungi nnyo era njagala okutwala eddoboozi okwebaza Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'okukunga abantu mu Buganda okuddamu okulima emmwanyi. Era y'ensonga lwaki musaale nnyo okugera ku nsonga zino kubanga y'omu kwabo nga bwe nkutegeezezza ataddeko eddoboozi kyokka nga atera mukulembeze mu Buganda ate bw'aba wekigenza obubi ku sayidi y'emmwanyi kiba kitegeeza naffe Abaganda kiba kitunyigiramu Abaganda kiba kibanyigiramu kyendowooza nti nno agwanidde okuba nga atuuse eddoboozi lye. Ebigambo bya Yoweri Kaguta Museveni obiwulidde mwami Museveni natulaga ati sagala nonsense oyo. Ekisooka mwami Museveni mu kikula kye tawa abantu balala bitiibwa ekyo Katonda yamutonda nakyo. Omuwulidde bw'ayogedde ku Katikkiro ng'alinga ayogera ku kavubuka akaabwe nti that nonsense. I don't want that nonsense. Kyo kintu si kya bukulembeze. Yes. Oli Katikkiro wa Buganda. Buganda nene, it's a nation. Si gwanga. Si I mean nti gwanga ly'abantu liri awo. It's a nation. Ekyo nkimaze. Ekyokubiri nga tuzze ku nsonga y'emmwanyi. Mwami Museveni alinga Abayisirayiri. Omuyisirayiri bwe bamugamba nti wano we tuli Nakawa waliwo owa Hamas akulira ba Hamas. Omuyisirayiri ng'anaakuba Nakawa eno gye tubeeramu akuba amakindye n'akuba kawempe ng'akuba omukadde omulema akuba omuwala omukyala bonna n'abakola ki n'abatta okusaanyaawo busaanya wamala obatta ebyalo byonna division katugambe district yonna eya KCCA n'amala ogisaanyaawo n'alyoka akuba wano naye ng'omubuuza kyali yeetaagisiza okuba eri lwaki tokuba wano wakola ki. Mwami Museveni bwe yaleeta enkola ya rationalization eno eyogatta ebitongole yayina target yali atagetinga mmwanyi wano mu Buganda. Yali atagetinga mmwanyi biri byonna byali nvandiibwa. Target ye okuvaayo n'ekirowoozo nti ebitongole byonna tubigatte wamu. Yayina target nge akuba wano Buganda. Why do I say that? Omanyi muyina ekizibu mmwe bannamawulire n'abantu abalala nti omuntu bw'ayogera olw'okuba Muganda olw'okuba Musiraamu olw'okuba Mukatuliki neyenyumiriza mu kyali oyo aba musosoze. Nze siina kinkwasa nsonyi kwenyumiriza mu ggwanga lyange na ddiini yange. Gwe n'okitwala nga bw'okola ki nga bw'oyagala. Yes. Mwami Museveni amanyi hisitole w'eggwanga lino ebimu ku byemmanyi ku Museveni mugezi. Museveni oyo mugezi temumwanda mayibinga. I'm telling you. Takola kintu nga tamaze kikola ki. Museveni tasuubulangako. 24/7 is a politician. Tasuubulanga kugamba nti katugende China nguleyo ebintu byange teke amanyi politics obulunzi bwa culture yaabwe. Yes. Obwo buli mu musaayi nga bw'olaba Omuganda n'ettaka. Bw'amanya ettaka Omuganda n'emmwanyi. Ekyo kituli mu muki mu musaayi. Bino byonna bye tujjamu e Kampala n'ogende Dubai China kola ki ebyo tugattako biki? Tugattako bigatte. Ategeera byakola ki? Byakola. Kati yamanya omulembe Museveni yakyawa ebintu bibiri mu butonde bwe ng'omuntu. Bya butonde.
yakyawa omuganda n'akyawa omusiraamu. Kati gwe n'omala obigatta ebintu bibiri ne musisinkana bwe muti oba owedde. Museveni yakyawa omuganda n'omusiraamu. Abo babiri yabakyawa mu buntu ye tabaagala. Oba okyagala oba tokola ki? Oba tokyagala. Naye ng'ate si be bamuyamba okujja mu bukulembeze. Bwe bubumba bweffe yatweyambisa buki? Bweyambisa. Era tatwagalangako kuva dda. Nsonga ki? Ayina ensonga ze za buntu. Za buntu nga ki? Naye abantu b'embalala gyazaalwa eyo ntunga musimanyi weeyo. Baabuuka Museveni nti si wa mutima muki? Mulungi. Mwami Museveni bwe yawangula akalulu, bwe yawamba obuyinza, yagendako ew'omugenzi Boniface Byanyima eyali owa Democratic Party. N'agamba Byanyima nti Abaganda ekibeewaza buyigirize. Abaganda ekibeewaza buyigirize. Baafuna obuyigirize tugenda banafuya. Omugenzi Byanyima n'amugamba, mutabani wange ekigambo ky'oyogedde nga kiki? Nga kinene. Abasajja abaakuyamba n'ojja mu buyinza ekyo ky'olowooza bakola ki? N'amugamba ekigambo ky'oyogedde kinene si kiki? Kuba Muzeeyi Boniface Byanyima was a nationalist. Teyatunuuliranga maki? Mawanga. Eyo nkututteyo obutwazi. Yamanya emmwanyi kwenzize zaasomesa bajjajjaffe. Ne ziweerera abaana bajjajjaffe bakitaffe ne basoma ne bafuna obuyivu bw'abaprofesa ne babeera baki? Nga mmwanyi ze zibakola ki? Ze zibasomesezza. Ze zibasomesezza. Ye yali main cash crop yaffe wano mu buki? Mu Buganda. Kuba abafuzi b'amatwale bwe bajja okutematema ensi yaffe eno Africa, baatema buli bitundu nga birina ekyobutunzi kyabyo n'ebyobulimi byaki. Bannaffe mu mambuka mu Northern Region baalimanga pamba n'obulo. Abannaffe ab'omu Eastern wano mu Busoga nga babikajjo era nga babyenyumirizaamu babyewaweerera abaki. Bannaffe ab'omu Western ne baconcentratinga ku kalica yaabwe ey'obulunzi. Ffe wano nga tuli balimi ba mmwanyi na bitooke. Bajjajjaffe bye baakola ki? Bye baakolanga. Kakati emmwanyi lwaki nkugamba nti this man is clever, he was targeting Buganda. Emmwanyi ebadde olwalong ng'eri ku bbeeyi mu Mbaale. Abalimi b'Embaale mu cooperative yaabwe eyo gyalwanagana nayo ne Nandala Mafaabi gimugjamu. Babadde batunda emmwanyi nusu kakaaga nga bo bazitunda wali e Kenya. Nga wano mu Buganda emmwanyi yaawo bw'erinnya ennyo ekoma mu nnya ssatu. Mwekola ki? Mwetambulira awo. Nga bwe bagitugulako. Ne tujja tufuna ekirime ekya vanilla ne moringa ne kijja wano mu Buganda kya concentratinga nyawo mu Kyaggwe. Abantu baawo be bakirime ennyo wekyava okusaasaana eno. Yes. Ne tukifunamu ssente empitirivu abantu baawano baafuna abavubuka ssente ez'amangu mangu awo. Vanilla ne mulinga. Bwe bamala okufuna ssente Mwami Museveni n'akiyingiza muganda we Salim Sale, General Salim Sale. Kuba bwe ba planning ababiri lino eggwanga litambuzibwa abantu nga bana bataano ne famire yaabwe. Si Mwami Museveni nga president. Sale omukyala abaana be famire. It's a family rule. We are in a family rule. Yetuula nekola ki? Sale n'atwala vanilla nga vanilla bwe bumutwale Kenya up to now vanilla ku katale k'ensi yonna wa bbeeyi naye wano baamusala. Ne bagenda ku bikajjo e Busoga ne baleeta enkola ya license. Abasajja ba Museveni abo bennyini ba General Sale n'abalala abakulu ne bagenda ne bafuna license. Bambi bali abalima ebikajjo nga tebalina ki? License. Tebakkirizibwa kutunda, balina kuguza gwayina ki? License. Kati ne baddira ttaani ebikajjo egendako yiika 10 okulima ttaani emu nga bagigula emitwalo 5 gwoguza bo. Ettani namba. Ekikajjo ky'olimye bw'okiguza bo nga bakitwala ewa metta oba bamulina mu nkwawa nga bamugamba ttaani ya milioni 3 gwe bagiguzeeko emeka? Emitwalo 5. Sukaali kiro egula 10,400 ku 5. Onfuna ebifuna bulungi. Kati bo ne basigala nga be bafuna ki? Kati kyekyaze ne mu mmwanyi.
Ssaabasajja Kabaka bw'aduumira Katikkiro n'amugamba genda olagira abantu bange balime emmwanyi. Abaasaawa ensuku, abaasaawa emmwanyi ne balimamu kalitunsi bamuggyemu. Basimbe emmwanyi. Mu myaka 3 emmwanyi terimba gyemaze kwena. Walabye munnamasaka ng'ayimiridde ku ntuumu y'emmwanyi. Abuuza ennyonyi ng'agipaakinga mu luggya wa wano njagala gikola. Ennyonyi n'agipaakinga mu luggya wa wano. Njagala gikola ki? Kugigula. Nga ssente bazikoze ki? Bazifunye. Bw'otuuka e Masaka juzi nabadde mu Kinoni. Nali ngenda Sembabule kuziika. Olaba ennyumba enkadde n'empya mu luggya lutya lumu. Bwe nabuuzizza omusajja wa drone eyanvuze yabadde atuvuga nga tugenda okuziika. Kyowaayi ndaba ennyumba empya n'enkadde mu luggya ndabamu ziddayana bupikipiki bungi. Naŋŋamba gwobeera wa? Ne mugamba munnaye sitambula ndi pizza nti weeyo. Naŋŋamba ffe emmwanyi kyetukoledde eno yennyini drone gy'olimu ya mmwanyi. Era naŋŋamba nze okuwera ssaawa 11 mba nnyinyuse nzigenda ebifa mu mmwanyi zange. Tandika givuga 3 nkeera mu mmwanyi yange wano ewaffe Ekinoni. Gye yabadde asula. Naŋŋamba nze emmwanyi kyetukoledde ne Katikkiro Mayiga yagitugirira. Tetukikola ki? Kati Museveni felt jealous. Obujja. Lwaki abantu bano bafunye ssente? Museveni takkirizangako muntu ayina ssente. Olw'ensonga omuntu ayina ssente yeetegeerera toyinza mugula. Omuntu ayina ssente tebamugula. Kyekifudde politics we Kenya ow'enjawulo ku we Uganda. Abantu baayo bamulinamu ssente abamulimu. So tebajja mu politics kunoonya ki? Kunoonya ssente. Kati bw'awulira ennugu y'emmwanyi n'aleeta Pineti muzungu muganda nga yeye. Ate ekyembadde ngenda okubuuza tene Pineti oyo atavaayo kumulaba yamala n'ayatula bamukubye wuuno. Museveni yayatula n'agamba temuddamu kubuuza Pineti yenze Pineti. Kaakati bw'aleeta Pineti ne tumukuba hands down ne tumumusuuza. Kati n'agamba Museveni tava ku kintu. Nina omwami omu musomesa wange nnyo mu byobufuzi Dr. Besigye. Yaŋŋamba ekikula kya Museveni ekintu ne bwe kiba kibi amala kikola. N'alaba obubi obukikola ki? Obukirimu. Ne bwe mumubuulira nti ekyo ekintu kigenda tuleetera obuzibu. N'agamba baakifunamu nnyo obuzibu mu nsiko. Nga bamugamba ebintu n'abiwakanya ne babikola ne bafuna obuzibu. Kati n'aŋŋamba nti Museveni amala kukola kintu. Kati bwe tukuba Pineti hands down n'amanya nkola eki rationalization ejje nga target yaki y'abantu ba wano. Gwe weebuuze lwaki wano emmwanyi emaze kubuuminga nereeta ssente n'alyoka aleeta bino. Kati kyayagala okukola okimanyi. Ayagala okumanya Museveni oyo Katonda yamutonda nga muzibu nnyo mujozi nnyo. Bwe yagenza okuzimba factory egenda okuŋŋaanya emmwanyi yagizimbye Ntungamu gye basinga okulima emmwanyi. Omusajja Tugume Saamu akulira factory eyo n'agamba nitwenda twayogera ne president bakagivi investing mu taxpayers money billions 75 billions. Naye ng'ekitundu mwe bagiteeka si mwe musinga okulima ki? Emmwanyi. Omusajja n'agamba Tugume Saamu agikulira nitwendemu omwanyi yaguyise omwanyi gwa Uganda yoona guyije gukuŋŋaanire wano. Gwalimye emmwanyi mu Buganda ogisitula ogitwala Entungamu. Nga mwayina Coffee Marketing Board e Bugoloobi n'agikuba ekiki? Ekigo. N'agiteeka mu factory ya Goa eya Mukoddomi we Lwaboogo. Kuba project ya Goa era n'Abamerika okutuusa ogisazaamu yali eganyulwa Lwaboogo ye yagifunamu. Teri Munnayuganda mulala yagikola ki? Yagiganyulwamu. Ne batta factory yaffe bw'aba mukulembeze mulungi yabadde azimba factory ezo mu bitundu ebyenjawulo. Mu Buganda n'ozuukusa Coffee Marketing Board oba n'oyambako Obwakabaka bwa Buganda ne buzimba Buganda Coffee Marketing Board kuba bwatulaze nti buyina capacity. Naye yagitutte eri nze Makolo nnime emmwanyi yange ebulemeezi ngipakire mu mmotoka paka Ntungamu. Kati kitegeeza sijja kisobola bagigateko omutindo emala eva Entungamu esale egende Entebbe bagitikke. Kati nze sijja kisobola bano be baagala okuwa license abaabwe ba Genosali Musale be bagirina. Genosali Musale be balina license. Be bakolera pass.
bakwate emmwanyi zammwe babaddemu babadondole bagigule 2,300 bo bagitunde ki ebbeeyi akuba wano amanyi Buganda bwe mufuna ssente ne mwetegerera nga bw'otubuulidde bwe baakola ku bikajjo kati n'emmwanyi akuba Buganda naye nze nkubiriza abantu ba Buganda mulime emmwanyi mu bungi ejja mulemerera nkukakasa bino ne bwanaakozesa amaanyi mu parliament kuba tufunye amawulire ategeka okuyungula amagye ge yayungula ku age limit bayingire parliament bakuba ababaka ba opposition abagenda okukikola ki n'abe NRM abanaamuwakanya olwaleero enkya ku Lwokutaano ayisa ababaka ba NRM ekisozi enkola y'ababaka ba NRM ya baasa agenda bayisaamu eggaali y'ebbaasa twatandika ekintu ky'emmwanyi nga tuyina ababaka b'NRM bayitirivu naye twagenza okudda mu parliament oluvannyuma lw'okusisinkana mu kokasi entebe nga boogera lulimi ludikya nga batono nnyo ng'omukyala w'embaale Naluggwa Koni abakyali naffe kyokka bwe badda mu kusisinkana ababaka baffe mu nkuubo babagamba mwongereemu naye bo tebeetengeredde tebasobola kwogera ezo mitwe eki kati yalabye nti yakizudde kigambo kino ekyayogeddwa Anita Amongi speaker nti do you have numbers make sure those Baganda do not get those numbers ontegeera kyazizza gundi emabega kati olutalo aluzzeemu bupya azemu kuyungula ebbaasa eddemu ekole ki etambule naye tulabula ababaka b'NRM mugende mulye ssente zammwe naye muve ku muntu wa wansi luno olutalo lwa muntu wa waki lwa muntu wa wansi ekirala nvumirira omuntu yenna avumirira ababaka ba parliament abayimiridde ku nsonga y'emmwanyi ab'opposition nga weeyitawo opposition kyokka ovumirira ababaka baffe abayimiridde naffe muki ffenna tetujja kgenda mu parliament front eyaabwe mugiberekere ababaka bakoze ogwabwe ate mubavunaana ffe kati bwe baba bakoze ogwabwe ffe tukoze eki nze nkooyo okulaba abantu nga tuli ku TV ku ssimu zino nga tuli eno ebweru bakuba ababaka mu parliament wano okka mu Kampala tuyina abantu abatakka wansi wa miliyoni 6 ababeeramu baali bakuba emigongo gy'aba NAMBOOZE basse mu Junganda babamenyera mu parliament nga tuli ku TV lengera ekiri mu parliament why didn't we walk to parliament fenna tufiire wali bwe tuba tuli sure ate onenya akoze kyayina okukola ki omubaka wa parliament mu parliament ayina kwogera na kusaitinga mateeka nebaza nnyo Honorable Joel Osonyonya ayina ekintu kye yatuvumbulidde kye tubadde tetumanyi nti bw'oyisa ekintu ababaka ne bayimirira ne bakiwakanya nga bayimiridde mu parliament like this to stand kiba tekijja kukola eryo etteeka twabadde tetulikola ki mwe kiri mu constitution era lyasaitinga tteeka nti bwe kiyita gwe n'okozesa namba yo ababaka 40 ne bayimirira bagamba no kyoyogedde tetukikkiriza kiba kikyusizza version ke kalulwako ke walabye bagenzeemu kavudde ku ekyo kuba bo babadde bakiyisizza naye ababaka baffe Joel ng'amaze okuzuula etteeka eryo n'abagamba muyimirire bonna ne bayimirira 40 n'okusoba Anita wamulabye ng'alwana nakyo nti temuwera kyekiraga nti muwera Joel n'amugamba baabano wali ne bagamba nzuuno bano bakayemba balita bonna basiba mala byonna tuno tuyimiridde abakazi neewunyiza nnyo okumanya ensi eno eweddemu ensa omukazi Asinansi Nyakato minisita waffe ebya agriculture oludda olunyigirizibwa n'ayimirira naye n'olabayo ebibaka ebyawano nga Abedi Abwanika awoza ndu tugiwe emyaka 5 bagikole ki bwe giggwako olowooza tegiggweko giggwako bulungi nnyo ne bakitwala twakava mu kulonda tugenda kudda mu kulonda banno bagambye nti ffe tetukkiriza ekigambo kiri kimu UCD etedda mu agriculture kati kyayagala mwami Museveni ayagala mwanyi edde mu UCDU edde mu agriculture addire penalty amulonde nga commissioner we mwanyi mu agriculture yeronde adde mu wo tugambe yagamba penalty babuze kati ya afuna omumyuka we amugambe nti gwe commissioner we mwanyi
ng'amulondedde mu agriculture oba otegera point yange kati baddemu bali basale baani abalina abo ba Honorable Bright baani babawe babagambi kati omwanyi gwammwe mugusombe mugutwale entunga nga bwe bali mu bikajjo kye bakola abasoga kye baagala okukola wano ku mwanyi kati ffe bwe twavuddeyo okwogera ffe twogera ekintu ekituli ku musaayi emmwanyi esaasaanye Uganda yonna ojjukira ebiseera by'amaliba g'ente ag'abasajja balaba olutalo olwaliwo nga bawa abasajja balaba amaliba abantu nga bafuna ssente mu maliba g'ente ago ne baleeta enkola y'abasajja balaba ne bagawa omuntu ogwo naye alina monopole ne gagwa akatale nga gwe bojja ku nte eyo imagine okumanya Museveni n'abasajja be bajoze banna Uganda nga bwogula ente eyo eddiba siriryo ekiri ku nnyanja gw'olujje empuuta mu nnyanja n'ogikuba wali ennuuni omanyi mbu tebayiyo ne bw'oba ogitwala waka bagirondoola bagikugjeko ennuuni eri mu mpuuta gy'oguze ekugibwako ne bagiwa bali abalangira abateekeddwa okuba abagagga mu Uganda kuba wano mu Uganda waliwo abateekeddwa okuba abagagga ng'abaana baabwe basomera mu masomero ga bbeeyi bavuga emmotoka za bbeeyi basula mu mayumba ga bbeeyi be bali mu bulamu obulungi be bali ennyama nkoko mwabammwe bamakolo balina kulya nakatintula balina kulya mukene yesi enva nnungi naye ndeka nzirye mu kweyagalira si mu kuzirya mu kunyigirizibwa nga gwe oli kubittavutavu abo boolaba abasooka okulya ku kyennyanja ekirabikako bwe batolina gumu kitundu tokirya gumu kitundu gukola ki bakasemamu ebiri abaana oba tokyabawadde oba oleese ojjuula essupu olina okuba n'emitwalo egi esatu engege esitu okulya ku ngege ffe taata waffe yagulanga empuuta namba n'ekiti kyaliwo ewaka kwe twagitemeranga nga tekivaawo kiringa jjinja lya wuzu nga tulimanyi nti tuteeka okulya empuuta olwokutaano namba waliyo omusajja akyasobola okugula empuuta ewaka ennamba kati baagala otuzza mu buyinike balaba emmwanyi etukola ki amaka amayumba galumye Museveni ge yalabye Masaka Bulemeezi bagazimbye gameremenya gati abavubuka bavuga emmotoka za bbeeyi n'agamba ono Mayiga ne Kabaka ne Mayiga baagala kundeete kunkwata mu kirevu ye bwe yalowoozezza omanyi mwami Museveni oyo alina omutima omubi abantu lwe bali kitegeera tayagala muntu yenna kuba mugagga nga kiwa famire ye era ngenda ne mbawulira obabuuza nti bonna bagaggawale entandikwa myoga gyali gigaggawazaani tewali n'omu tebasobola kujeedde omuntu n'ombwati bagabe miliyoni 5 atugabe 10 parish namba parish erimu zone yes sano mu Kampala buli zone erimu abantu emitwalo 2 bagabanye sente ezo sirabangayo omuntu n'omu agamba nti nze ngagawalidde mu bonna bagaggawale teri ne wano okuva ku bajjajjaffe teri gwe bawanga sente za parish model wabula environment gye bateerawo abantu abantu mubagobye mu bodaboda ez'abanaku muzikwata buli lunaku amapoliisi gafuuka parking za bodaboda ku nnyanja mubagobyeyo buli munaku wakolera bamukoze eki agobeddwa wabula baabalangira be bateekeddwa okuba abagagga nga be bali mu good life mwe muli bapakasi baabwe bevuddeyo nga bwe bagamba nti nkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya Ssaabasajja Kabaka atulumirirwa avuddeyo agambye abantu bange kabave mu buyinike abantu batandise okuleeta oluwalo emmengo lwa miliyoni 5 mmeka Museveni n'abuuza ebyo byonna bimuluma gwolowooza asanyuka nga alaba baleeta oluwalo emmengo olwe miliyoni 7 nga jjo baleese oba 8 byonna bimuluma awulira bubi tabyagala ayagala tubeere balombi nga tulomba ku bbo kati ffe tubuuka mu kibaketi ekyo tacha ayagala abantu babere mu mbeera ya president tuyambe tuli mu wagenda nga bamukabira byayagala naddala wano mu Buganda nalabyawo akatambyawo bakaba decide nga abantu basimbira yini ku motoka babawa buli omaka tukasukaali babaawo buli omaka tukasukaali agenda okwesimba ku bwe mu pina mulabye natuuka n'ogamba tewaba atwala obubiri kamu abo bagala banna Uganda kamu nalabya abakadde bannaye ne ngamba mama wange tatuuka ku 11 ne basimba layini nga babawa akatuke mwanya ak'ennusu 2 abo banna Uganda bagalwa komunnyo nakalabya akatambya awo Museveni wayagala olwo abajja kusanyuka atuule eri agambe mu ntabulire kaawa wange nnywe kati alaba Kabaka ababuusa
so ensonga y'emmwanyi mu Buganda tugamba olunatta wamba lumuziba nnyindo naye muve ku mmwanyi z'abantu. Mwami Makolo, ensonga y'emmwanyi katugimaliririzaawo. Mbadde nsaba nga tuli mu nteekateeka okuwunzika. Kooti yamaze okuba ng'egoba omusango gwa NUP gwe yawaaba era nga yabadde esaba nti ba John Bosco Kibalama n'abalala bonna abatanaba kulabikako mu maaso ga kooti kuwozesebwa, NUP yali esaba babaleete bawozesebwe. Naye mu process omulamuzi Esther Nambayo yavuddeyo omusango n'agugoba. Okusaba kwa NUP ne kuviira mu awo. Kigenda mu maaso ddala mu bitongole ebiramuzi. Ekisooka nze yeewuunya ekyakoleddwa gwe neewuunya. Institution zonna zaafa, lwaki olowooza ey'abalamuzi n'esigala waggulu? Zonna zaakola ki? Zaafa. Kati n'abalamuzi yagamba Mwami Museveni bwe tumala akalulu ka 96 aka Dr. Paul Kawanga Semwogerere omugenzi, yagamba poliisi erimu kawuukumi ngenda mujjamu. Poliisi yali ezzeemu okuba kyekimu. Tukyalina poliisi? Tetulina poliisi. Amagye ge gali mu poliisi ge bambaza ebyambalo byaki? By'amagye. Yoli Museveni gwe nagambye nti mwegendereze ebigambo bye ng'abyogera. Bw'ayogera ekintu abantu tebatera kissaako ssira. Yagamba poliisi erimu kawuukumi tugenda gigogola. Bwe tumala akalulu ka 2 Besigye ne bamusa abalamuzi ne basala omusango nga gugamba okulonda kubaddemu okubbira, kubaddemu na biki kuba ensala bakyusa nkyuse. Ojja ofuna obudde osinkaneko ku mulamuzi retired judge Kanyeihamba kuba yaliko ku pane eyo akubuulira ekyaliwo. Baasula bamaze ebintu byonna wiiki namba nga kalulu bagenda kaddamu akabesigye 2001 ng'abamu ekyali kibawakanya ng'abamu bagamba si kaddamu tulangirire Besigye awangudde akalulu ng'abamu bagamba bakaddemu. Naye wagenda okuyita ennaku nnya abalamuzi be yali ayimiridde nabo okusala ensonga baakyuka omulundi gumu ne bagamba okulonda kubaddemu okubbira, naye okubbira tekusazisaamu ki? Kubadde kutonotono kwa munguuba. Era bwe baava mu kalulu ako abalamuzi beetemamu, era Kanyeihamba akinyumya bulungi. Bwe bava mu kalulu ako Museveni yagamba judiciary twetaaga ojjizza obujja. Kye yali ategeeza tuteekeddwa ojjizza mu mikono gyaffe, tekyali mu mikono gyaffe, eri mu mateeka, ekolera mu mateeka. Tuteekwa ojjizza ekole bye tukola ki? Eve mu mateeka. Ekole bye twagala. Kye kiriwo kati. Owini Dolo is a political cadre wa NRM. Era omuwulira ne statement zaakola zonna. Era omulaba juzi ku nsonga y'omusango gwa Kyagulanyi gwe twawaaba wa president. Omulamuzi Kisaakye baamulemesa okusoma ensala ye. Yes. And it was Chief Justice Owini Dolo nga yagiremesa kuba baamanya ekikirimu kye yali agenda okukola ki? Okukola. Era President Kyagulanyi bwe yafuna abantu bakitegeere. President Kyagulanyi bwe yafuna amawulire ago ng'omusango tegunnasalwa tiwaliwo olutalo mu judiciary, kwe kugamba omusango ngujjeeyo n'abakuba penalty n'agubalikera, kwe kwava okujjayo omusango abantu mu kitegeere leero. Ye yafuna amawulire okuva mu sources nti omusango tuguwangula, naye waliwo ekizibu ekiri munda mu balamuzi. N'amanya nti tetujja kufuna fairness. N'agamba tugukole ki? Tugujjeyo. Kati bwe kyaze ku kino eky'abaana ba John Bosco Kibalama, Muhammad Kanatta, ono omuvubuka ono ow'omuji wa Kisekka, amulamuzi alina empeke ng'otudde mu kkooti ensi yonna ekulaba, n'ogamba tewali bujulizi nga Prime Minister wa Uganda mukyala Nabbanja yayimirira mu Parliament n'agamba ffe tulina John Bosco Kibalama. Yes. Gwe n'ogamba nti ku bye mwogedde temulina bujulizi bulaga nti gavumenti yakwata abantu abo. Kati Prime Minister yayimirirawo on the floor of Parliament, yesembayo mu leadership amaanyi mu ggwanga. Na Esther Nambayo n'agamba temulina bujulizi bukola ki? Bumala. One, Kibalama, Kanatta
ne oyo muvubuka Bosco w'omu Kiseka amawuli agaliwo balabika babatta. Now they are fearing that. Tebabalina. Tebabakola ki? Tebabalina. Naye Nuupu nga bw'eri emu ku nkola zaayo ez'okulabisa ekyagenda mu maaso okulabisa gavumenti ya Museveni ne namba yo twamulabisizza. Yes. Yawedde. Abazadde b'abaana weebali abagamba abantu baabwe baabula. Bakaaba abakyala tebalaba basajja baabwe mbu tewali bujulizi. We do not have justice here in Uganda. Mese yebeddusa omutanuulu bw'ofunayo obwenkanya. Emmese yebeekoze eki? Yebedduse mu tanuulu. Naye nga oba tobufunye mu butuufu bwa bukola ki? So tutegeeza leadership yaffe ya NUP yasazeewo bagenda kwapiiringa mu kooti esingawo. Excuse me. Bwe banaamala okwapiiringa tulabe ekinaakola ki twongere obbaanika tubalabise ekinaavaayo kyonna gavumenti eriddako wano. Yes. Abantu point yange enkulu abali mu gavumenti eno pozi musabe mwenna muffe muggweewo ekitasoboka tujja bavunaanako mu makooti wali ag'obwenkanya olw'ebikolobero bye mukoze eki bye bakoze ku bannayuganda and it will happen. Nze nnyinza obutabaawo kuba nze ntambula era nze buli lwenva ewaka tebanteerako kyaggulu. Olinga wa boda. Tebanteerako kyaggulu bamanyi nnyinza okufa nnyinza okusibwa. Ebyo byonna mbikola ki? Yes. Naye I have to speak. Martin Luther King yagamba omuntu amanyi n'asirika aba mubi nnyo. Oba wabulaba okusinga oli atakola ki? Atabiriimu atamanyi. Kati ffe katwogere. Yes. But justice will come. Era tuvumirira ekintu ekyakoleddwa Esther Nambayo okutyoboola eddembe ly'abantu abo okumanya nga kkooti za Uganda ziri mu kiseera kizibu. Twawaaba omusango bamuwanga kivumbi ne gusalwa nga no civilian shall be produced in court martial. Kiryowa n'ajulira Attorney General mu Supreme Court. Kati emyaka 65 baagaana okuwulira omusango ogw'okujulira okuddamu okusala okuwa ensala ku nsonga. Be balamuzi betulina. Be babalamuzi mukikulu wo Winnie Dolo takimanyi tikese eyo eri. Takimanyi. Why don't they conduct that case egende mu maaso? Bakwatta abantu babaleeta mu kooti martial bwe babagamba mukirize emisango tubaweeyo ku busente capital tusobole okulabisa bali. Ebyo byonna judicial system. Oleeta otya aba civilian mu court martial. So ekyo temukyewuunya. Yes. Wabula twongere ebbaanika ensi bakole ki? Ebamanye. Nammwe bannamawulire mubeere beerufu kubanga ebitunyiga bye bibanyiga. Bwe tugula sukaali we mugula. Kyova olaba neebaza nnyo Katonda ono siyinza muvaako eyatuleetera social media. Kuba byenjogera kuno ninawe nali ku radio sobola kubyogera. Yadde ku TV. Tebasobola. Nze nina TV emu Kabushenga ng'akyali ku Bukedde. Yangobako ne mu radio n'angobamu. Yagoba ku Bukedde ne ku Bukedde radio. Baali bankyaza. N'abagamba temuddamu mukyaza akolokotera wano. Kabushenga ng'akyali mu New Vision yawo. Ne banyimiriza programs enabeerangako ku radio eyo. Kale tweyanzeege ebyo twogedde olwaleero ne Haji Makolo Kavuma tugezezzaako okukuba tooki mu nsonga ezo eziriwo n'ezigenda mu maaso. So subscribing atanamba kusubscribinga tubeere nga tutambula ffenna emboozi zibeere nga zisookera ku ggwe side awo. Haji nkwebaza bwe bali kutuwa kadde ssebo okutufisiza kadde tweyanze okujja okwogerako ne bannayuganda. Kale kkiriza tukulekerere wano nze Geoffrey Mayanja nkwagaliza akaseera akalungi tulabagane. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze business za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba
okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Lubega, enamba yange 0766599197. Bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziiko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Dela Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Dela Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna. Ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Dela Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira. Tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya buti ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774828847. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774528847. Don't stop until something happens.